oluyimba olupya naye oluyimba olwo lwogeza abantu obwama ekituufu kiri nti bano bonna abawangudde mu Buganda wano mu Buganda 10 olwo naye oyo Kaabagi Stephen ali Bukanga oyo naye agenda kulayira nambibireke okujja okusawo sida Kabaka yaba n'olubiru Chiba oluyimba olupya naye oluyimba olwo lwogeza abantu obwama abantu abasinga bagambye omuwandiisi akyuseeko bene bano ndi mu comment section oluyimba lwa Shiba lwe yapostinze omuwandiisi akyuse Shiba akyuse ku muwandiisi amuwandiikira style emu baagala kumuwandiikira bagambye akyuse ku muwandiisi style emu gye bagikooye baagala bafuneyo ku style endala ne bagamba Shiba atakyasobola kubisanya n'abaana abali mu industry. Is it true? Kasa yazadde omwana naye nze Shiba oluyimba lwanyumidde video yandabikidde bulungi yanyumidde nze naye manyi buli muntu yenna asobola okuwa endowooza etumugana kubanga kati era kyamukisa naye comment agenda kuba aziraba ku luyimba lwe kufagalisiga nti muwalana comment agenda azisome azirabe naye nze oluyimba amashiba nga nze oba nze wansiriwaza nze kintu kyaleetanyaniza kyanirize buli kimu kyale Shiba bwatyo alinga ali ku bwongo bw'abantu omuntu agamba wano nti Shiba watabadde music industry ebadde kakyere naye kakomyewo kati egenda kujjula ebadde etagala naye Shiba nza nnyumira andi Shiba oyo aba agenda ebweru nakwata suuti keesi y'engoye namani bagipakira bagenda nga bagikulula kati wajja kuseja oyinza ogenda agenda kwambala gomesi najja nga akubika nogaa suuti keesi yabamenyedde ki naye nga enaku z'omwezi 22 mugende kuseena hotelo mumuwagire ate kati nyimba agenda kuzira kuba nyimba azirina waliwo wane yakomentize n'agamba tuzeemu okuwira ku music yanyuma ye gukyo omwana Shiba yakomyewo endongo ebadde eri kuba kati Kenzo ali mbyabufuzi abadde ali mu kunoonyeza ku maama w'abaana ne Kenzo bagenda kuliya sente kambuuze bano abawabuzi ba president bote beesimbawo ba president advisors beesimbawo naye kati tebasoma lindako nedde ennaku zonna yetulinayo wali ku gundi bakuba ebipapulani webitwalayo ate kati gwe bambuulye bonna abaliwo balina ani yasoma kusaasira oyo mama Junior balinayo kusaasira yasoma lubiri wano kusaasira oyo naye bukyamaani kuba ku nnyama leka tugwa oyina omulubanyama ennyama ogiriira wano ogiriira n'embulire kati ogyagala yagala ku ennyama yawe oyagala yakusowana bonna abantu bonna olaba president vice president addeyo neyesimbawo ete nyama kale omwoyo gukakkana kyokka ne beyalidde eri yalidde ennyama yalidde byennyanja mu nnyama eyo byennyanja mu nnyama oyo Devicom so be bano bawiina abayiseemu mukaki mukamyufu ka NRM tulinawo Nyamutoolo Nebbi oyo Nyamutoolo ow'Ennebbi mukyala w'Edirisa Musuuza kaana Kambaata alinze kulayira yalidde dda luche bakuyita yalidde dda eyo yali agenda mu parliament wali nomagenda kumuvuganya ate omukulu teyebwa oyo deputy speaker Wanita Amongo Luhinda eyo eyewaabwe naye gyali oyo naye agenze mu parliament direct taliko kuwannanya tulinawo Anita Amongo naye Anita Amongo mbadde manyi ba speaker bote bese Anita Amongo oyo speaker we Bukedia oyo naye agolole engoye oba atumye engoye e Dubai gyazigula naye alina olubiri nze nange njagala nfune ku makanga aga speaker njagala kumukyalirako madamu speaker ndange mpalapalanya bane banyona ntwalayo madamu speaker Anita Amongo sebo speaker wa parliament ya Uganda nyabo nsaba kukyalirako mu parliament yo nze nsabayo ku sente abataganze mukyala ngenda kutwala ki bane manyi gogenda mulaba kwa manze speaker nga mulabako mulwadde nze ne sente tuli tuti speaker tukwataganye netteewo twagala sente kubanga akalulu walidde dda kikira Bukedia oyo
naye Anita alina olubiri yagenze dda mu parliament ava ku parliament soka ava ku bya parliament wano Ssaabasajja Kabaka yaba n'olubiri alina ennyumba nze omukyala Anita Amongo amaka g'olina kyekirooto ky'ennyumba yange kyekirooto kyenjagala ate njagala tumukyalireko naawe Madaamu Anita Amongo tusaba kujjako tukyalirako eyo tusaba busabi tukyala wano oba eri mugonji twagala eri mu lubiri tugende eri talina lubiri alina ennyumba Kabaka yaba n'olubiri wano tulambule olubiri lwe tulambule amasomero tulambule eddwaliro ekisaawe tujje tugamba abantu bedere atuwe n'omukisa tukolereyo show yaffe Madaamu Anita Amongo tusinzidde wano makire tuwanga tutya kwogerayo mu kaduka kalwano katinitini katunda obuntuntu nono omukyala mwenyini yeetagisa obuyambi tali bulungi naye nakumuwa buyambi sooka otuwa authority tugende e Bukeediya tulambule essomero ekisaawe eddwaliro abantu byokoledde abantu b'e Bukeediya tujje tubirage abantu nti mu bantu bonna abali babaddewo Madaamu Speaker Anita Amongo yalina kyakoledde abantu be ffe tujje tukuba abantu bizinesi maaso naye nga 2026 parliament wagiyingidde dde wagamba nti engoye azigula Dubai Uganda ina demokrasiya lutakiza okwesimbawo ate oseera ndaziva tuzikolere anti sooka omala okuva e Bukeediya byonna oba tugendawo oba tugendawa golo sente nze ne sente tuli tuti agenda kubiraba ajja tukkiriza okay kati tugende ow'omukulu gwe bayise Matiya Kasaija oyo si minisita wa microfinance owe Mubende minisita wa finance oyo bosi wa Jaluna Kasolo ono yabeera bosi ono si yabeera bosi focus ono yabeera bosi aliriddawa zuno mulabyewa Matiya Buyanja country tekiri mu Buganda ekyo kaakati ate tusitamidde busitamizi lwaki temwambala mpale bannange olimba naye toyinza tutegawo kintu oyo naye Matiya Kasaija naye alinze kulayira tulinawo wano Moses Ali omukulu oyo yasitula TikTok kati oyo nowaali ne gundi oyo ate alateekeddwa okwesimba Nobianiri bano bakabira emu si wekiri ono kati Nobiani ogenda ali egundi waali Nobiani ateekeddwa genda wano bano boogera olulimi olu anti Nobiani ate agenda kwesimbawo kuvuganya kwono Moses Ali nono Moses Ali naye alinze kulayira bulayizi yamaze dda naye tumusabire engeri ali omugonvugonvu tulabe sobamu bankizo tosoma bonna tulinayo Kadaga speaker yaliko speaker wa parliament oyo ne Waisa Mufumbira avaayo n'agamba takwatwako maama Kadaga takwatwako oyavaayo ejjinya nasooka jjana waffe n'abavulugavuluga oyo Kadaga naye alinze kulayira bulayizi twalina omwayinza kumwesimbako oyo totawaana akyali mugonvugonvu talina mugabo ajja kuwona naye nga tusuubire buli kimu kijja kubeera bulungi Jessica Alupo aliriddawa Jessica Alupo mulaba Katakwi district Madaamu Jessica Alupo olusiku vice president binako ane vice president yesimbawo anti yakati bayinza okudda ekisanja kye kiyinza okuba kitya vice president nasigala nga MP tekirina mutawaana era noono Jennifer Alupo naye alinze kulayira Katakwi alinze kulayiri Katakwi atono saawunti aliwo omulala gwe tulina okwogerako noonyamu bankizo bokka abamanya tugenda kupromoting ngasirabako kagondi bamukubya akalulu Kasolo Minisita Kasolo Ajaluna Kyeyune ow'ekyotera yayiseewo nomwamuvuganyizza oyo ow'ekyotera yayiseewo oyo naye alinze kulayira simu nga tegaziya nesimu zalayise ensimu yange yesamusanga terina gaziya somama abalala baliwa tulinayo abali mu Kampala tulinayo Lubaga tulinayo Mbaziira
Musa oyo si yali ewa Lweyini Mbazira Musa ali wa Lweyini kati Mbazira Musa wabanga yali ewa Lweyini gwe bireke jangu ngo wesibye tajje dokutawa teyesiba wamma kutotaanadde okutumya esuuti mu kiyembe gwe bireke abali mu Buganda wano bonna bayiza we tebatawaana bo babiveeko wali mushamimu nafuma umane mupi naye umane mupi tulinako station mayanja kati umane mupi abaliwo kuliko Ajeti Stacy ya Mayanja Farida kuliko Sami Malende kuliko Zahra Luyulika bano bonna gowa NRM yawangudde akamyufu kati gwedde ebbali tuine wano mu Makindye West ne East then West tuinamu Dorini Kaita oba yaliwo oyo Dorini Kaita ng'oli Makindye naawe bona bamaleeyo bana abali mu Buganda wano abali mu Buganda tulina Lubaga South Kampala ladies Lubaga South tulinamu Musa Mbazira tutanadde okwewula essuuti Lubaga North ne tubeeramu ne Katongole Singi oyo muyindi eyagamiro ga ntujja kuba abantu muyindi ate omuyindi yesimbawo Buganda era nti constitution ga singo jja nomala emyezi 6 oba ofuuse munnayuganda fengafe tetugenda ine twesimbawo osobola Obama teyesimbawo mu America anti Obama yesimbawo ayinza okuba ye bamuzaalire muddugavu tekimugjaako ekyo Farida Nambibireke tutanadde okugyayo Gomesi ali mu Kampala North tutanadde okugyayo uniform yadde Gomesi South Nsereko totawana yadde okumenyeka akasaayise mu kamyufu komaawo tulina Nakawa West Anderson Bulola oyo si yagende ewa gundi ewa ono wa Nuupu aliwa ina tugamye Lubaga ki Nakawa West gundi nawe totawaana kasaayise mu kamyufu ebisigadde bireke totawaana kujja Nakawa East Frederick Ruhindi totawaana kujja sigalayo Makindye West abo tubasomye Dorini Makindye East tusomye Judith Nuwagaba oyo manewa bana abanupu bwe mawalese mu kibumu ekituufu kiri nti bano bonna abawangudde mu Buganda wano mu Buganda 10 mwena temutawaana tewali asobola kuyitawo mu Buganda Central Buganda region wano mwena abawangudde mu kamyufu ka NRM temumenyeka mubireke wano wo eri awalala mujja kuwangula mujja kulayira naye wano wano mutawanira bwe ate ye yaze kuba bomanye mupya birekere ddala kuba tulinawo station agenda bavuluga mujja muuli sasa naye kwagenda kulya naye bagenda bavuluga anti bayinza okugamba nti tagenda bana abamanya dola lisiti abantu bangi nnyo tulina Moses omusumi balieku Moses balieku ono aliridda wa Jinja West Moses balieku ayinza okulya ani omulala Muzisali twamusomye Major Jim Woz kakati soko siboka kakati yao omukulu Major Jim Woz akiikirira gundi wanu bamutaddeko aliko sub county Bukungiri sub county kitegedde bulungi tusaba kati tusaba okukyalira ko noyo Major Jim Woz atenze njagala kugenda eri oli program wano ogende tusoke banawe Major Jim Woz Major tusabanga kati ono naye yagenze dda mu parliament Jim Woz you know one yagenze dda mu parliament ono naye ono eyerukungiri twamwesimba ko naye nga tusaba Major eyo akiikirira era gye tuba tugenda tusaba busabi tujje tukubuuzeeko at least tukunoonyezeeko akalulu sijja kanoonya nze nga lwaki tokanoonya Frank tumwebaze twamwogedde Frank nedda akola wa Frank tumwebaze ali Kibaale West Jackson kafunzi oba aliriddawo ono nzabo nange sotegeera ba NRM onoonyamu b'omanyimu by the way n'ebyalo kati Shema South eyawa sibemanyi Baziira Richard Jinja
sibategeera abo bonna NRM omanyi NRM yefuga ebitundu byeyo byonna eyo naye nga mu byonna sofa omukyala Florence Kirabo Nantongo omani MP Luweero district mukyala Mr. Lee bamukuya akalulu kyannaku nnyo olina bumanyi bamukubya akalulu akatabangawo Prime Minister tomanyi Prime Minister oli mulalu Kakumiro oyo naye alinze kulayira mama nsaba kunsonyiwa Prime Minister oyo naye yayiseewo mu kamyufu ka NRM lwaki bano bo beesimbye eri walawala anti yewaabwe eyo ate nga bano betulaba bano abantu bo beesimbye beesinze nnyo mu city neri gye bali abalala nokutenaga kamyufu kayo olaba tutambula okuva wano olaba luno luguudo lw'Entebbe Road oyinza otambula mayiro namba nga temuli kipande kya Nuupu nakyo kati waliwo eyabadde yakava mu kibiina bayiza baba amawulire ntwala omukisa okubategeeza nti mwafunye yadde yayisewo yadde no akasita tulinayo Zambali anti Zambali akamyufu kaboneka nakuyitawo tebanakagaba naye ngamba ba Zambali waliwo Simon Muyanga Lutaaya yabadde akola ku TV kyo mawulire ekana gwe bajja kukukuba bamukubya akalulu yabadde akola ku TV bamukubya akalulu Simon Muyanga Lutaaya bane baba amawulire tusigale mu mawulire bamukubya akalulu nedda tulinayo ekibiina kye bamukubya akamyufu Simon Muyanga wamma mwenna bwe bakubya akalulu mu NRM omanyi gwe bayita tulinayo ekibiina kya mukulu Nsereko Muhammad Nsereko musobola okuddukireyo ebifo biri open buli omu asobola okukadi ogenda gifuna okitegeera sodo esemba buli alinze kulayira gwe ng'omanyi nti bakukubye mu NRM akalulu naye ng'oyagala okujja ng'omanyi nti amaanyi ogalina genda ewa Nsereko twakagabo mumanyi eyazaayo emiliyoni ane yali wa Nuupu yafunye obululu kale singa yasigala mu Nuupu talaba twakagabo yafunye obululu yandisigadde nno mu Nuupu eyakajoyininga NRM obululu obu yandizeeyo mu Nuupu yandizeeyo mu Nuupu takyasobolanga yaleka abavumye yotwakagabo yagamba Joel Ssenyonyi mbu yeye muntu asobola okubaaga omuntu n'amuteeka wali n'amala n'amuzaawo saakamyufu kaalaze abantu naye wano mu Kampala njagula omukisa okubategeeza bassebo ne bannyamu aba NRM nga luge mazima agatakaawa abawangudde akamyufu ka NRM nga muli mu Buganda region mulindeko okwewola amabanja ekituufu wano mu Buganda mulindeko okwewola bano betusomye eno wansi bano abandi basembayo eno wansi bano 10 abaliwo abali mu Kampala bambi mutusaasi mulindeko okwewola temunnayingira parliament mmwe musooke mulindeko naye bano abali eno mu nsi z'ebbali ono naye oyo Kangati Stephen ali mukanga oyo naye agenda kulayira kubanga tali mu Buganda naye bali abali mu Buganda balindeko okwewola okulya amabanja oyo mutawaana oyo yagenda alye sebo kulupanga tukwagaliza bingi byerere genda olayire n'abanja kugenda weewole kati kuba eyo gy'oli Derek ogenda omumanyi Derek yaliko manja wa Mary Bata yaliko ne manja wa kati abo bonna abo naye bano bane 10 kati bane 10 abali mu Kampala bamibya Kampala nyiga Kampala bagenda kakasa naye nga nono mukazi ono mulungi ono shamyemu nanfuma mama kasawa mukazi mulungi yali nkaira bulungi bwawe azini ngamba si mulungi nti omutima gwe azini beauty waire mukaguli yade mulungi banenge mukazi anyirira kabulungi kabisa yade mulungi naye ayambala kayero ate katukakala kafe kainenge nje katujjayo katulina kala zigeni mulungi waliwo wema kingira focus why say honorable waffe yakubu wali abantu bamuyita focus bamuyita ni mtu waffe twagera ko ala system muyitani kaitesi
Makindye tulina Makindye yino Makindye tulina Makindye west ne Makindye east west ne east zonna kwezi ani yayiseewo Kaita yayiseewo then nomala amuyita Kaita yayiseewo Judith Nuwagaba waliwo ne yayiseewo wano mu Buganda wa NRM wali ekyengera mu Busiro nonya Busiro west oba muta anti Judy Baba lwa bamuyitaani kyengera bateekeddwa bwati Busiro west yayiseewo Kyengera Busiro west kyengera teriko tebayitaddeko waliwo n'omuvubuka mukwano gwa Koko abadde alina asala wamuyitaani bannaye kavubuka kato ndowooza mbesiba era nekasingayo obuto kalayini yako yadde ekootakoota bweti kayiseewo kayiseewo mu kamyufu naye nga akamyufu kano naye nga kyebuuza waayi bano abanene badukira mu byalo tebajja wano ate bano ekitwala bano abantu buli muntu agenda gibamuzaala gyagenda okwesi bano abanne kale ekyo kyeyaleeta bweki nti businga yayagala okugaziya kati nga olaba nti nobiyaniri ewa Moses Ali nolaba nti Lubongo yalina sekuritale naye nagenda ewaabwe bateekeddwa okukola baagala okulamba Oluganda lwagala okubeera so abamyufu agenza okuggwa abantu ng'eriwa Kabalole mulimu jenero mulungi bata Shema. I don't know. Shema. Sijimanyi sijiwulira amakolero ate kati gw'otambula Shema. Mulimu Shema Kawu municipality ne Shema North Embu city. Ono Dennis yawangudde Namala Bukuya West. Mumanyi bambi yawangudde naye. Honorable Africa, because you have no fear. Honorable Bamita Tumwine. Tumwine a fear. Cassada Bazila Richard Don Mumayo, Bazil Richard. South. Mumayu, Southeast. Southeast Yawan, the Mumayu, Maiko Mawanda, Iganda. Fred and America is a Kuya. Yawan, the commute. Wano kwesimbawo tasobola dokakwata kuona eri Buganda yeri mugundi ono wali Buganda wa Bobi wali nyanzi gyalakeeyo ebeera gi mwezi gwe mali okugamba Lukungiri sub-county district naye n'abano bandikozeeko basimba ku gundi ku migongo abantu basimbe ku migongo abalina okubibala alina so abayiseemu bebo bebambye kaadi oba tosobola genda wansereko osobola okujjayo obwanna mugende wansereko tulinayo wa ekibiina kya station Mayanja mugende mu kibiina kya nsereko mwe bamye kaadi mugende mu kya nsereko kya station sikimanyi saagala kulimba bantu ekibiina kya station bakita nalabyeko ba Peasant Party. Mugende mu pizza. Mugende mulya ku pizza. Party. Waliwo n'ekyansi. Tulinayo ekyansi leko tulinayo n'ekyono omuceeri. Munyagwa. Agamba ono yakwata akatundu k'emasaka konna n'akawamba n'akasalako. Yava mu Nuupu. Gundi wekitibwa Madinseri gundi Mpuuga. N'ekyampuuga weekiri. Bagende wa Mpuuga. Musobola okugenda ewa Mpuuga, musobola okugenda ewa Nsereko, station Mayanja yakoze ekibiina. Bamuyise aliwo nga party president w'ekibiina ekyo naye ng'ekibiina kirina bannyini kyo. era kyo bakigula kyovula bagambye
Yamusajja yagamba be bateekayo muyayi. Bamuwa ssente oli muyayi muyayi era yagala bintu byakwefula naye nga bamuwa ssente. Naye nga mwenna abanuupu n'abeenalemu akamyufu ekabakuba ng'okyayagala okwesimbawo ewansereka oluggi luggule. Osobola okugenda. Abanaava mu DP mwenna. Abanaava mu DP mwenna ewansereka oluggi luggule. Abanaava mu FDC ewansereka oluggi luggule. Abanaava mu UPC yonna gye muvudde. Abanaava mu Jema ewansereka oluggi luggule. Wonna gy'ofuutuka bavudde mu NRM. Abagenda okufuuka mu nuupu kuba mugenda kufuutuka mu nuupu emisinde. Naye nze mbasaba ekintu kimu. Webakuma kaadi mu nuupu tofuuka muyeekera. Webakuma kaadi mu nuupu wagenda mu nuupu nga tewali akukasi guma ogobeera muteeka kigagamba oli gwe badde kaadi okole naye. Webakuma kaadi mu nuupu todda ku social media kutandika kutuleekaanira. Kati mulabire kutwala Kagabo yava eno nadda eno ogenda ntuka tebakwagala ekikutazataza kyekyaki. Twala Kagabo ekyayikutagaza kyekyaki. Kati obubiri enyalitayinza kudda eno naye tokyasobola kuddayo. Twala Kagabo tajja ate oyo yasooka okuleeta etteeka gundi omanyi yalireeta ono wesemba buli Ssekikubo yali aleese etteeka erijjamu bamukubye akalulu Ssekikubo ndagala ali ku kitanda yali aleese etteeka erijjamu onale bompuuga obwesige musoni yatwala $5,000,000 kyoleyagaliza munno kati okujja ng'agenda kujja independent oba gende wansereko omunywanyiwo ate bayira wangende wansereko. Wansereko munywanyi omukulu oyo munene muko amanyi galina ku ground mangi. Gende wansereko. Naye nga sofa wala bagenda okujja Ferubaga tusabira Rain akalulu. Twagala omukulu Bobi Wine otuwere Rain card. Tumanye nti agudde oba ayiseemu naye twagala omwe card. Alagamba ntwa. Enansana tulinawo Zambali Blasio Mukasa. Zambali. Tulinawo Big Eye. Kati abo tuwa. Ekibiina mutulenga mmwe. Oba muwa Big Eye card mwe mumanyi. Oba mujiwa Blasio Mukasa mwe mumanyi. Naye nga ffe tugamba ekibiina ku kinawa card gwe tugenda naye. Wano Makindye tulina Musiri David. Nze nsaba Musiri David mumpeere card. Nze kituufu kyennyini kye ngenda okubagamba nga sibakweka. Mala beno kala gye nyambadde. Njagalayo omuntu omu yekka. President Museveni abasigadde siba. Katonda wange. Deni mu kibiina kya Nuupu kano kakala kano omuntu ogwo Rain omwana omuto kati kwegamba mu nsi muno nnonda abantu babiri wali Makindye wali nnondera wali Lubaga South. Yes. Kyobola Rain omwagala nnyo Lubaga South we nnondera nnonda abantu aba kuba MP Rain kukana akabasati kanyambadde Mr. President. Ate nzira balisiwo kino nyingi. Ndeke tusinyule. Twategeeza abantu be Makindye ebitundu ebiranyo byonna nti ku Salama Road wali eri tuyina mukwano kava mu Kayira Diesel Garage. Ayina olugalo olwagira luti abanga avuma. Abanga avuma. Kayira Diesel Garage oyo bayagenda budafinga. Oba yagira mukazi n'agira nebingira. Kayira Diesel Garage ayigiriza abantu okukanika. Naye nga mukulu Kayira nze ekintu kimu kyenjagala eweki sente. Mukulu Kayira akaana kano njagala kaweeyo ssente ezirabanga si nnyingi kaweeyo omufimbi. Capital City nate. Capital City nate. Awo wetukyakalira. Wokka. Efe bisigadde tebiina makulu. Olw'Essande, olw'omukaaga gwa weekend mutwaleeyo abaana. Ate mmwe abamasoma ba discount. Kituufu. Mutwaleeyo abaana. Abaana bawuge. Manager Dani abeera waawo. Nalabye DJ Shiru ayina endongo ba twakavaawo mu White Party. Yani mu road. DJ Shiru nalabye agenda kubeera Nankula wali ku gundi. Ku bagira ate ye Nankula byeyo. Posta ye walo bali yawo yamanyi. Nankula bye. Bali yawo yamanyi ye Nankula bagiyitani bannange. Yamanyi dishi tunajogera ko mundo kuna bawo tumaliriza neera tetujja kwerabira ba Cambridge
tourism and travel. Mbu tebalinga Don Chris. Abo siba yaye. Enamba z'essimu weeziri era nazo tubasobola zibawa mwababetaaze ne tubanga tukwasaganya emirimu nga gigenda mu maaso. Gwalina omwana wo bamufeera dda mmwe mwenna bwe bafeerewa Don Chris mujjefu tubafunire visa. Mujjeba bafunire visa bazibule bazirabika nga zirabika. Tufuna visa ate feza festivities sibinombo simanya kozo oli yalina ne loan afe mwe bya loan bonompa nakakadde muna kukakadde ngenda kuba nkubye. Bwayagala visa yakakadde ngenda kubba. Bayisawo akalango badde nkyamenyese gwe bwaleta akakadde tugenda kubba naye ng'osobola okuba ku namba z'essimu zino wammanga eno egenda kubeera ya mu office munda 02009808008 eyo ya osajida mu Uganda 0209808008 waliwo omukyala enyeri nerabide naye nga igino sekretary wa Salimu Sale agenda kwesimbawo embalala. Nze buli woyogera Salimu Sale mba ndaba sense. Focus madamu oli atusinkide madamu Namala. Yangambye agenda kwesimba. Si madamu Namala yayisemule mukamyufu. Namala. Namala jeno sekretary wa Salimu Sale. Namala. Mbalala. Tali mu Mbalala City. Yo yayisemwe kamyufu ali mu Mbalala City kati Mbalala City awo wagenda. Waone chaliwa ngamwita uzalu ne yagenda kubba akalu agenda kubba bubbi kubata bali agenda kumulonda bya dembe. Ali ku kadi oba ya DP. Namala si yono. Namala Mbalala City. Abe Mbalala mu mulabiranga ddala. 226. Ojontoleke wasali. Nzani yantwala yate. Simani. Nze buli wampulira erinnya Sale. Ojogambe jingiwu. Buli wampulira erinnya Sale mba manyise. Ojogambe jingu ajja kukutwala. Okay, tugenda koma wano nako olwaleero ate tugenda kuba tubawa updates endala olunaku oluddako olunaku olw'enkya. Sigadde nze Teewo. Bana. Nyakubira kuba chaliba nga be South Africa mwenna. Tumya mulangira mutumire. Mulangira lwa. Mulangira wacha mukate. Mchali wange mulangira olugawo birindi. Akola bali kucha mukati. Ngate mchanchaza. Mwangu. Oyagala tukuchaze. Mulangira tugamba soke tukumuzeemu. Visa company. Company ajogedde. Mulangira wachamuka TV kutumiddeko mukwano gwange tingate mchanchaza wazima muko mutima ngolaba mfuse serebu chiwakola kyamaanyi nnyo bali ddala. Njagala kyalibanga bali South Africa kulidisa nikasasa nga akyusa malobozi. Obufunze musawo muganda nazijjawa. Ng'omukongozi wa Abaganda be basinga sente. President wa Nupu ali South Africa nkutumiddeko nnyo, Ambassador Sali nkutumiddeko nnyo, Bire Kasodde. Ono yegola yali musajja nga mulunga atambula bulungi nnyo. Nze ngenda tumira omuntu omu yekka. Boss wa Success Motors. Success Motors tukutumiddeko. Boss sura mota boss wange. Gwe njagala nakufukamira buli wemba ndio yenyere mbandagala nafukamire. Ajisura. Sura Motors banange sura aine motoka ennungi. Mugende mugule motoka. Ate ku kibanja mpola. Bede tuina branch bili tuina wano nene wagulu tuina yo Kalina tuina wano ku Salama Road then ne wano nga ku mbaita muchi wali banna masaka awali wakazimbo boka laba botoka kapya kolengera ku tapangisa ali wuwe akametu kala ku H&M restaurant sura nicheje myaka ina bakyala kata ina omufunga we wakangamba ola aina bakyala ajja kukugattako olumu